Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, nyiga kalwedi akokola bosobola ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero mbaleetedde kibayita akatunkuma. Abakyala ndinammwe olwaleero, abakyala oba abaana abawala, olwaleero mbaleetedde eddagala ligenda obbayamba okunaaba wansi obeere ng'omwami wakulya akawulira bulungi, ng'omwami wabeera naawe ng'awoomerwa. Tuba tumuyite muwoomya, kuleetedde muwoomya ow'enjawulo nga abasinga temukimanyi nti obutula buno bwe bayita katunkuma bulungi nnyo, buliko eddagala nno liyitirivu. Njagadde ngende nga nnondamu emigaso egyo emirungi ekigenda obbayamba ate nga mugyetaaga. Obuntu obwo bw'olaba katunkuma bulungi nnyo, singa obeera obukozeseza bulungi bugenda kukuleetera gwe omukyalo okubeera nga omwami wakulyako akunyumirwa, omwami nga wabeerako naawe anyumirwa ate nga naawe kennyini onyumirwa. Kuba obugatta emirundi ebiri, omusajja abeera anyumirwa ate nga naawe omukyalo onyumirwa. Babuyita muwoomya ddalo lyennyini. Okitegeera obwo bukatunkuma bulungi nnyo. Nja balaga emigaso gumu ku gumu, naye ng'olwayo njagala tusooke n'omugaso guno gwe bayita muwoomya oba okuwoomya. Okitegeera omukyala obuntu obwo obufuna ng'obadde obufunye bulungi nnyo, babuyita bukatunkuma, ziba ntula naye obutula obutono obufuna bukwate bulungi nnyo nga woobulaba, buteeke mu kantu ngaako kolaba akabaketi oba ekikopo, otandike okubunyigaanyige nga bw'olaba. Teekamu bulungi nnyo amazzi nga bwe ngataddemu nga bw'olaba nga bwe ndi mu kikola bw'olina okukikola. Ng'omukyala ndi naawe ogenda bukozesa okubunaaba wansi, obeere nga omwami wakuliya nga wabeerako naawe awulira bulungi nga anyumirwa. Naawe kennyini gwe omukyala ogenda kuba naawe kennyini ng'onyumirwa ng'oli n'omwami wo. Butandika obunyigaanyiga nga bw'olaba bw'otyo, bunyigenyige nga buli mu mazzi. Okitegeera obusinga bubeera bukalubamu, naye njagadde nkulage, ngenda kukulaga emirundi ebiri engeri gy'olina obbunyigamu ne bugonda bulungi nnyo. Esooka yeeyo. Okitegeera obunyigaanyiga nga bulaba ndi obunyigaanyiga. Kati obukaluba ngenda kukulaga engeri gy'olina obbukolamu. Okitegeera nkugambye nti obutulo obwo kye tuli mu bukolako ogenda kubunaaba wansi. Gw'omukyala ogenda butawaaza bulungi nnyo. Bukwegamba bunyumisa omuzannyo mwenna babiri, omwami n'omukyala. Mujja kujjukira nti tubabuulira nnyo nti naaba kino naaba buno eddagala naaba lino wansi, omwami wanyu awoomerwe oba anyumirwe. Kayina essaawa zino njagala mbalage ebigenda obbayamba mwenna babiri. Okitegeera omwami wakwebakako abeere ng'anyumirwa, naawe omukyala naawe ogenda kubeera ng'onyumirwa nga bakwebaseeko. Okitegeera kuba obugatta. Kati oddira n'ofuna akaveera oba olaba obukalubi obuganya okugonda ng'obunyigaanyiga, funa akaveera ng'ako w'okalaba, buteekemu bulungi nnyo. Olaba ndowooza ofune ekisekula oguguugo okyaba gumufunye ekibayita omulawo. Katandika obukoona bw'otyo. Osobola okufuna ejjinja oba okusobola okufuna ekintu kyonna ky'ofunye naye nga kisobola okukoona bulungi nnyo. Buteeke mu kaveera nga bulaba bwe butadde mu kaveera, otandike obukoona. Njagala bugende mu mazzi ago nga bwonna bufuuse bwa nsaano, tugiyite ensaano kale nga bonna bukutuse. Kuba twagalamu ebyo by'omunda biveemu bujwisi obwo bwegatte mu mazzi ago, tufune ekirungo ekyo kye twagala, kyenjagala onaabe wansi, ofune okunyumirwa ng'oli n'omwami wo, n'omwami wo naye nnyini anyumirwe ng'ali naawe. Okitegeera nkugambye ezo baziyita ntulo oba babuyita obutula bwe bayita bukatunkuma. Okitegeera kati omala obusekula bulungi nnyo nga woobulaba, bujje mu kaveera obuzze mu mazzi ago gennyini. Okitegeera mpolampola bw'otyo nga bw'olaba. Bujjeemu nga olaba bwe ndi mu kubujjamu, obuzzemu muli mu mazzi. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe gye tuliko. Buzzemu bw'otyo nga bw'olaba. Okitegeera buzzeemu bulungi nnyo. Kati womala okubuzzaamu omwo butabulemu bulungi, olina okufuna akasengejja. Ebintu ebyo ogenda bisengejja bulungi nnyo. Olina ofuba okulaba ng'obisengejja nga ebintu byonna biggwamu, obusigo bwonna buggwemu. Twetaaga mazzi nga mayonjo nga temuli kasigo kakatula konna kasigaddemu. Okitegeera funawo obiteeka bulungi nnyo nga mu kikopo ng'ekyo oba ekintu kyonna ofune akantu
ofuna akantu baka bucket bakaki obise ofuna akasengejja nga bwokulaba nga kayonjo bulungi ndozokulaba munda kayonjo tekali mu kichafu kyonna kintu kyonna okitegeera kuba ebintu by'ogenda obiteeka nabagamba nti wasana kwegendereza nnyo kati n'olwekyo omala obiyenga bulungi nnyo nga olaba bwento bwembikoze bisengejje era nga bwengendo kikola bisengejje bulungi nnyo womala obisengejjanga bwogenda okulaba nga bisengejja okitegeera amazzi ago osobola okugayiwa mu bbaafu oba mu kabaketi ogakozese oganaaba wansi gagenda kuyamba okubeera nga owoomerwa ng'onyumirwa ng'olina omwami wo ate n'omwami wo naye anyumirwe okitegeera ogalaba ndowooza amazzi galina kuba mayonjo bulungi nnyo okitegeera kati oganaaba tayimu gy'olina okuganaabiramu olina okufuba okulaba oganaabe ng'onaatera okusisinkana omwami wo ekyo njagala okimanye bulungi nnyo njagala okiwulirize amazzi ago olina okuganaaba wansi oba ogatawaaza nga onaatera okusisinkana omwami wo tugeze gakoleko bulungi nnyo ofune ogateeka ogasaanikireko katugeze omwami wo akomyewo ewaka mumaze okulya ekyeggulo bulungi nnyo time yakugenda kwebaka kati osobola okubala nti wabula eddakiika nga 15 twebake gakwate bulungi nga bw'ogalaba gayiwe mu bbaafu oba mu kabaketi konna kosobola okunaabiramu gayiwe mu bbaafu genda mu kiyigo oganaabe wansi bw'otyo nga bw'olaba gakwate bulungi oganaabe wansi ganaabe n'okwegendereza mpola mpola nga topapa kuba nabagamba nti kirungi okukozesa eddagala lino nga tolipapira kikole ng'oli mukkakkamu nga wekkiririzaamu nti ndi mu kikola kijja kuba kikolera kati oganaaba bulungi nnyo amazzi ago ganaabe wansi kugambye olina okuganaaba nga wabulayo eddakiika nga 15 ku 2 obeere n'omwami wo okitegeera omala okuganaaba kati komawo mudde mu mboozi zammwe bulungi mumale mugende mu muzannyo gwammwe kigenda kuba kirungi nnyo ng'omukyala ogenda kunyumirwa n'omwami anyumirwe kuba ag'amazzi ga katunkuma katunkuma gwe tutaddemu ne tumugjamu nga bw'olabye nga bwe tubikoze malungi nnyo ganyumise omuzannyo ganyumisa omuzannyo sayidi yonna omwami n'omukyala bonna bogakoze bulungi kigenda bayamba mwenna okunyumirwa okitegeera kuba gagogola bulungi nnyo kugwa omukyala bulungi n'obeera nga kwegamba ng'oli bulungi nnyo gakuwa ebbugumo kwegamba gakulekamu ekyo ekisaanidde ekireetera omuzannyo okunyuma ekyo kyenina okunnyonnyola kyenina okubuulira okitegeera nayagadde nga kunnyonnyole bulungi nnyo otegeera ekyo ekiri mu katunkuma oyo gw'ozannyisa kulaba obulabi n'otamufaako kumbe alimu eddagala gw'omukyala erigenda okuyamba okunyumisa omuzannyo okitegeera ng'olina omwami wo ate katunkuma yalina eddagala lingi nayagadde ennonde ngende nga nnondamu ebyo ebigenda okubeera ebigenda okuyamba gw'omukyala ate ng'obyetaaga kuba mubyetaaga nnyo mu abaana abawala wamu nammwe abakyala katunkuma oyo mukole bulungi agenda kuleetera okunyumirwa n'omwami wo naye anyumirwe nga muli mu muzannyo ogwo bulungi nnyo nga bwe nkugambye olina munaababunaabi wansi amazzi gasengejje bulungi nnyo oganaabe wansi ng'obulayo eddakiika nga 10-15 kusisinkana omwami wo gagenda kukola ekyo kigalina okukola galemereko osobola okunaaba olwaleero n'oluddako bw'otyo kigenda kukuyamba okufuna ekyo kyogenda okwetaaga n'omwami wo ate yabe naye ng'akyetaaga nabagamba nti bannaye mulina okwefaako tewakyali kukozesa ddagala kuloga basajja gwe kennyini omukyala gwe olina okwefaako omwami wo naaba ng'akuyaayaanira buyaayaaniza olw'ebyo ebikuliko wegamba olina okufuba okulaba ng'omukyala wenna weefaako obeere ng'ojjudde bulungi omwami wo agenda okutuukako nga talina kyajula okitegeera omwami nabagamba nti omwami wo wabanga alina abakyala 2-3 gwefuba okulaba ng'okola ebyo bali bye batalina okitegeera kyolina okufuba okulaba ng'okola wegamba weekoleko weefeeko weekoleko saaviisi kigenda kuba kikuyamba okunyweza amaka go n'omwami wo obeere ng'omunywezezza okitegeera nabagamba tewakyali ebyo byakuloga baami nammwe abaami tewakyali kuloga byakuloga bakyala olina kutereeza butereeza ebyo ebituli ebiri mu maka gammwe amaka gammwe gajja kutereera bulungi nnyo omwami wajja kwagala kufiireko n'omukyala wajja kwagala kufiireko singa onaba omuwa ebyo by'anaaba ayagala
Kambawe namba ya WhatsApp singa kiba kikusobedde nga tobitegedde bulungi byenkunyonnyodde. WhatsApp kweri ojja osobola okumbuuza nti otunnyonnyodde ku butula buno engeri gye tubukozesaamu, tubukozesa tutya. Nsobola okukikuddamu ne kikunyonnyola ku WhatsApp bulungi nnyo. WhatsApp eri 07777 yeeyo WhatsApp namba yange yeeyo. Osobola okumbuuza nti onyonyodde ku butula buno engeri gye tulina obukozesaamu, ogambye nti bunyumisa omuzannyo naye tubukola tutya. Nja kusobola okikuddamu kuddiramu ku WhatsApp bulungi nnyo bw'onaaba totegedde, naye nga nsuubira otegedde bulungi nnyo kuba vidiyo obeera ogiraba engeri gyetambulamu, bw'otyo bw'olina okukikola nga bw'olabye. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti. Mbaagala nnyo nga bwe mukiwulira. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Mweraba.